nga bulijjo. Era video zino nzikola ebiseera ebisinga sina kyenfuna munda bibiri nkulu mbeera busy meeting after meeting mba busy nnyo naye ate sobola kukkiriza ggwanga lyange nga libula. Kwanze bampita professor ayogera amazima atalina side. Mummanyi nze ngamba ku Kyagulanyi, nze ngamba ku Museveni, nze ngamba ku Besigye. Naye bannayuganda ndabye video ku social media ne beba NRM propagandist nga beekwasiza akalulu koomolo. Lwaki Bobi Wine bamuwangudde? Gwalaba bajjo saawa zino wabadde osuubira ki? Era bannayuganda muze mulaba struggles ez'enjawulo. Okuviddira ku struggle ya Mwalimu Julius Nyerere, okuviddira ku struggle y'Obote, okuviddira ku struggle ya Museveni nga talagenda mu buyinza. Njagala mbayigirize Professor Mbangala Jogero tekangayo amatwati no sharinga video oba oyagala. Ti struggle ne revolution zibazimba nzimbe. Bannayuganda ekisooka mwenna babalumya obwavu temulina bwongo bujjako gavumenti. Bannayuganda tulina tribes nyingi, Abalulu, Abacholi, Abaganda, Abanyankole. We are not speaking one common language nga boolaba Abawarabu b'e Sudan, nga boolaba Abawarabu b'e Egypt, nga boolaba Abatunisia. Which means if you can't appreciate Dr. Besigye, if you can't appreciate Kyagulanyi, you are dense. Let me use English. Nti Bobi Wine main issue ye mugazi tagamba ngakoti akaluka genda kujjako Museveni. Bobi Wine mwabadde batamanyi yali abategeeza nti through the election, through by elections ali mukuzimba busungu mpola kamba bulire mwabalaba video mwabanenya Bobi Wine mulwaki abeera mukulonda. Bobi Wine si musiru. Dr. Besigye yabera mukaluka n'emyaka 2 nagamba kantu kajjako Museveni ne mwagana okumwegattako nga yeewambye mu Gomesi ne yeewamba mu Nnyonyi ne bamutwala mwamba paka mu Moroto ne mutagana kubaako kye mukola. Kitegeeza bannayuganda you are the problem of yourself. Bobi Wine kimuteeka mu kalulu ne bamuwangula Kayunga ndabyako video nga mugala lwaki bamuwangula Kayunga n'agenda mukaddako kuba bannayuganda temuneeteekateeka kufuna change. Reason muli baavu ate tulina amawanga mangi. Kati Bobi Wine kyakola kye kituufu kyali mu kuzimba busungu mpola nabagamba gavumenti ez'amaanyi ngene ya Mwami Museveni bagikwata mpola n'okwatako mu malwaliro n'okwatako ku nguudo embi n'okwatako mu kalulu buli woofunira gapu egiminafu ya mpola. Bw'oba tosobola kulaba Bobi Wine kyazannya kitegeeza weetaga kusabira jjangu Professor akuteekeko emikono dde waggulu nti Bobi Wine fine yagenze emolo ne bamuwangula ajja genda emitiyana oba bamuwangudde batawangudde naye kyazimba akimanyi nabagamba gavumenti ya Museveni the problem of mwabaleekaana bawuganya Bobi Wine you undermine Museveni. Nabagamba Museveni ye musajja asinga okumanya ebyobufuzi ayina ssente ye electoral commission ye nannyini wa media tosobola kumogga batukanirako nagagatuko ng'omugyako. Bobi Wine kyakola kye kituufu. Bobi Wine yasala amagezi naga kansoke mulabise kansoke ndaga ebituli ebiri mu gavumenti kati ali mu kuzimba busungu. Abandi badde bamu appreciatinga ti Bobi Wine ogezezzaako weebale ozanye kyozanye. Dr. Besigye weebale Lukwago weebale muli mu blame game. Kati gwa blaming okoze eki? Mu Bobi Wine si yalina tugirako Museveni yatugamba tubimukwase bwe mwabimukwasa musajja bati he was hoodwinked it think that Ugandans you have the same pain like him. Yali amanyi bana amusibira ewe mujja kukola w'ekyenjawulo bwe banabba akalulu ke Kayunga mujja kukola w'ekyenjawulo mwalemwa. What can he do without your support? Nolaba omuntu ng'amunenya ti Bobi Besigye Lukwago. The truth behind their games, you have letted them down. Yakati basobola kubyogera abantu bakulu bajoze no bayamba. Reason that nti buli muntu alowooza nti Bobi tolina kyokoze kitegeeza oli muwumba tuutu. Okugamba bugambi nti nvuganya Mwami Museveni ayina emmundu okutambuliza obulamu bw'omumatega kitegeeza that's enough to show that he or she likes the change. Ate njagala mumanya nti Bobi Wine abaka ba parliament bebe yalonda bamutunda struggle yagisigalamu omwo nabagamba abantu batuufu mu struggles embamanyi nakwasagala ko ndi musajja mukulu sikyalina kwogera bintu ebyo sikyalina budde bwa social media nabagamba struggle bagisigalamu Bobi Wine Besigye Lukwago Ssemujjunganda Banamboze Segona kitegeeza struggle yasigalamu abantu batono abatuufu abasinga baalya. Kakati aina atwala budde buwanvu okwetereza
tayogera pulani ze B, tayogera pulani ze C, kubanga bamuliko bambega, ne kyaba agoba abakimanyi, akunganya busungu omolo, kakunganya obusungu ekayunga, kakunganya obusungu emitiyana, kijja kubaluka lumu. Nabagamba Bobi Wine mutwale ng'omukazi akwatidde bawe mu bwenzi, n'oyenda ogusooka, n'oyenda ogwokubiri, n'omukuba n'emigo n'aguma, n'oyenda ogwokusatu, n'ovuma n'aguma, n'oyenda ogwokuna, n'oyenda ogwokutaano, ajja kukola ekintu ku mulundi ogw'ekkumi. Bobi kyabala. Ye alinga mukazi ali mu bufumba ayagala kunoba omulundi gumu. Naye kati muba mumalamu amaanyi. Nammwe ate bakadaama mbaagala nnyo ne mubengako ne reasoning capacity. Ndabye muwaana abantu abagamba Bobi lwaki agenda mu kulonda. Tasobola kuva mu kulonda kubanga ali mu kulabisa gavumenti asobole okutuuka w'alaga. Era omuntu yenna waakubuuza lwaki Bobi abeera mu kulonda. Tabeera mu kulonda kubanga naye akimanyi akatwe kajjako Museveni. Ate abanoonya Bobi Wine ku settlement ze yasooka okukola yali mwana muto mu by'obufuzi. Kati Bobi Wine akuze. Njagala mbabuulire kino. Bobi Wine ne muhoozi n'omuteeka. Bobi Wine akuba mukozi ebitundu 185 muhoozi ng'alina ebitundu 5. Kitegeeza alina ebintu bingi byayize. Baamuteekanga edda yatambuliranga ku bigambo nti simanyi gundi mubi. Naye kati agenza asengejja. Kati nawe akuze mu stage z'ebyobufuzi mubaamu obukulu. Kati ali ku stage ye y'obuntu obukulu. Mumuwe chance mulabe nti Bobi Wine agenda kubayamba abatuuse gye mulaga. Naye tebumwesiga, olina kwesiga gwe bulamu bwo. Naye kenyini baako ettaffaali ly'oteekako gw'ayagala ki instead of abusing him. Kati bannayuganda babuulire ekintu kimu ze nkoyo okujjanga wano ne mbaleekaanira ne mbasomesa nga temuyiga. Mwabali focused ku change, be focused. Ababeera mu woro kusopalapasa bali diverted, be diverted. Buli omu alina ennaku ye. Nze nina ennaku yange ennuma etaluma ggwe. Bobi Wine alina ennaku ye. Besigye alina ennaku ye. Nze nteesa ekintu kimu. If you cannot unite, if you cannot teach the manifesto, nupu kye muba mukola kati musomesa abantu manifesto. Musomesa abantu mudde ku mulamwa ogwagamba nti you are for all. NRM mu bamwe, DP bamwe, FDC bamwe. Muteko mwatulaze bwa Luganda omulomo. You supported the FDC, which is very good. Stop the blame games. Be focused. Tulabenga mutwala wanga mufuna obuyinza bwe mukola ki bwe mwagane. Stop blaming people. Stop blaming Bobi Wine. Bobi Wine toyina musala gw'omuwa. Abaana bafudde tolagenda kulabira family z'abaana abo. Abala bali kubitana n'okusonda obusente mubulangira abantu. Kati muleka abantu abasobola okubako kye bakola. Nze mind spark will come once me as a professor. Nti bano bali mu kuzimba busungu. They are building spark. Ekiseera kigenda kuba kituuke kibagambe then enough is enough. Bwe kubanga okulonda kw'omwamulo era bazzemu ne bawangula NOP ne mubulako kye mukola then olwo muba bagwagwa. Ate nga Kyagulanyi yabaddeyo. Kyagulanyi ge maanyi g'abantu. Oyinza okuŋŋamba baababbye naye mmwe muli basiru be babba buli kaseera ne mutazuula ngeri gye bababbamu. Bwe gaba nga amaanyi g'abantu weegali then mukeere ku makya mugambe bannanga ababba atubba ekimala kimala toddamu kutubba. Either mugaana okwetaba mu kalulu oba mukeetabemu babawangule. Ne kye bayita stupidity is doing the same thing expecting different results. Okola ekintu kimu ng'osuubira ebivaamu byebimu ebyenjawulo obeera musiru. Obanga ogamba ndi Museveni dictator era Museveni akalulu akabba n'okeetabamu then oba musiru. 2 bababba, 2 ne bababba, 211 ne bababba, 216 ne bababba, 221 ne batuga nti abo ofuna endagamuntu kiwedde ne bababba. Tewali nteekateeka yonna ndala gye muleese. Awo nze mba siriiwo. Omanyi nze sajja ku kibuga kusinika binnyo, ekyo nkibagamba buli kaseera. Newala nnyo omuntu anfuula omusiru. Abantu bakulumulukisa ne bagenda Amolo, Kyagulanyi n'agenda, abanupu ne bagenda, bw'ate baatubbiddeyo ne bababba n'ofuna obululu 14 oli n'afuna obululu 1,400 bannanga obwo bubbi ki? Ye waba ababbye nga mmanyi nti okulonda kugenda kuba kwakubba. Lwaki mwagenze? Nze nabagamba nze wali sente wengenda naawe weekaza sente zonoonya. Ekibawagiza Bobi Wine bulamu bw'abalema. Kizibu okusanga omuntu awagira gavumenti atawagira gavumenti nga mugagga. Abatagiwagira baba tebagifaako bufi. Naye naawe ofuna akakadde omwezi gavumenti otandika ojjagala. Ate bawulira buli kaseera ebyo simanyi ebyabeesigye kimala Kyagulanyi. Abo bonna abakozi ba Museveni baffere ba kibuga. Musajja atugamba nti Kampala si kibuga ky'abafala. Bw'obafala obeera yala ati nga nze ngoberera
nalaye bano abaafiiridde mu accident mbo bagenda emisinde sibabaani kati oyo yagudde ku accident yo simaani nusula ani agenda omujjanjaba nuupu enaamujjanjaba bw'anaawona ng'alina ekyamu ku mutwe nga bamujjanjaba muye agenda mwamolo kati onyumiza ani mbu nani ngenda mwamolo akalu kaali kannyoko kaali ka kitaawo nange tujja kuseka we mutuvuma nze omwavu tanvuma oba oli wa nuupu nze oyo kasiya namuvaamu dda nkola binnyumira Museveni bw'alivaako omulala najja omulala ye najjayo gwe ŋŋenda Kyagulanyi ne bw'ajja nze nga ngoberera sina busobozi bwakana na Museveni nga nina ebiku mu buliri olina ebiku tewanaabye enjala ekuluma buli omu omukyaye Gashumba omuvuma oba okyali awo nga babbeeze mulago ng'onyiiga oba okyali awo muhozi ng'akola birthday ng'onyiiga omuvubuka omuto olina ebinyiizo ng'ebitwalo ebiri ku mutwe mbw'onyiigira gavumenti tewali n'amanyi nti onyiize bw'okolima bali baba baaki abanyankole nabo baligenda tebajja kgenda bajja kgenda ofudde ebyo bikolimo by'abaavu omuntu wayavula atandika okulowooleza mu gavumenti bw'oba oga nti Museveni mubi ewammwe tewaliyo senge yagula amayembe n'abatta mwenna mwali mukoze eki tewaliyo senge yababbako ekibanja ewammwe mu famire tewaliyo abaagaana obbaweerera ng'ate balina kaseete kati Museveni omwagazaaki ekibuuzo ekisinga obukulu oba oga nti gavumenti mbi nnyo kitaawo yakuweerera oba nnyoko yatobye naawe tukulira mu bulamu obulimu ebituli ate ntwagala obulamu obulungi obyo musaaga nze Dr. Amalonda aba wano wendi buli gavumenti nja giganyulwamu kuba ne Kyagulanyi bw'ali asooka kuyitaba naamuyambako atayinza butampita nenzirya ate naffe n'otunyiigira n'olinda eddako ebyo nabivaamu Dr. T taagala abantu mbaagazaaki Segirinya bwe yabaagala ani agenda omulabako mu kkomera munammwe lwembaawo lwemba munnammwe ensi ennungi njagala ensi ennungi etandikira ku ggwe ebya gavumenti biveeko annange ate Besigye yakomyewo luno ono agenda kudda ababuzeebuze ensimanya biki bwafuuwa firimbi bwakola obukolommooni ebyo mugira mukola ffe nga bwe tukola onvuma akalabe kalinga akalwala siriimu nyaabula nina ezimujjanjaba tetukagala monjagala ate bwe batonjagala ku peji yange onyonyako ki peji yange kwolimbwa ate wankyawa kati toloba wankyawa olwoli musiru peji giggalewo gibulokinga ogende nze seeguya ekyo nkubuulira ate bu comment wende wava munno bahamu nga banvuma ndiva ku social media negwe kagwa ali mukuba chapati eyasiraanira ebweru mbojjo nvume tebindya ebitege mbina emimwe myufu njirina n'obumpi ndi mumpi kyokka sente nina ekyo azajja bannuupu baddaage abazajja bannuupu Museveni muli basiru bunaku ne bababa mbu Museveni dictator masi alagawa dictator alagawa nnyoko yamuleeta bwe mba mwagala mugisaako mu kalulu ka printing era muli basiru mugende Lwaro mulwane olutalo lw'abalema mbu yali moving a dictator nze tebambuzaabuza ndi musajja mukulu nasoma n'okusoma ebitabo byange State House yakuweerera jangu ombuulire kuzampeerera ezizo jangu ozingambe enzikubalire enzikuwe weepankapanga nyabula